program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike. Okay. All right. Okay. Alwachineda. Okay, bamusesega mwenge agatino nsite kungulwa ebyaddala bassebo nemyono atembaniriza tubera mbubezi tubera mu kiseera batwazika mu mwazi si mu nse tubera mu kobweti mpola mpola n'olwensonga eyo toyina kwefuna wa kitalo toyina kugamba nti nno gwe munafo ojja kubeerawo ebbanga n'ebbanga nedda waliwo nannyini nsi tulina nannyini nsi ebyaddala nannyini wa yagikola n'agitwa n'agiteekaawo n'akola buli kimu ekirimu akati mmwe abaagala kuba ti munnange mugifuula eyammwe munanga basekerera busekerezi nokwadde of course waliwo bajjabe abaga okuba ti bagimujjako bagitwale ebirenga maybe ebeera yaabwe mugala wange abuje bali bayitirivu nnyo nnyini ddala naye abatunya bwati n'agamba bano balengere naye nga atejjukira bibakola bino bisinga obungi ennyo binyigiriza ggwe omwana w'omuntu binyigiriza ggwe nange netuuka ekiseera ebyaddala notuuka ekiseera nga ensi eri awo nga lwa bagirimu nga tebategerekeka naye abagirimu nga bagamba nti nno bakwatibwa obujja naye Katonda aba yatonda ensi n'agiteekaawo nagamba naffe twaga tube nga tugikwatako ekitundu oba sina kintu kimujjako yona omunywanyi awuliriza aliko Impact FM owulira eddoboozi yange olunaku lwaleero muganda nga ekkiriza obagaana olina okubaza Mukama Katonda kubanga oli mulamu kitegeeza nti nakulesa olwakigendererwa abantu bangi bafudde abaana abato abakulukulu abakadde bafudde negwe osigadde olwakigendererwa toli wa kitalo nnyo mugala ngende munanga akuleseewo n'ensonga akulekawo olwekyo mwebaza kera ku makya ogambe nti niwe bali nnyo Mukama kuba nti munange ye nkweseza ku makya simanyi kibaddewo mu kiro naye nkedde wendi nzisa ebyaddala akati nno eyo system eyo gye nagamba waliwo munanga bagikwatibwa obujja amba nange wenkubuulizaako negga webali njikwati ezokuse taata maama naye ate gwe nkubuuliza ak'ensusso bwobanga taata ebyaddala ozokuse okimanyi nti no wiikeri eyingiddewo aba mugenda mu mikolo abala mugenda wiikeri kasetuuka mugaa nti katulye ku nnyama ewaka n'ogula kanyama twali tabu nekyo mugala atuliza genda ogule kanyama abaana balye kanyama muute ku supu naye gwe agenda ogula enkoko ngomanyi nti ogenda kugula nkoko nansi mugana wange webale nnyo bali eddala taata maama ng'olya enkoko eyo nga wava ku bukiyokiyo buno bukoko we bawulunda wiiki emu ne bagaa nti nno enkoko bakitute mu katimba nogaa n'ogigula n'okwata mbinabina bwoti n'ogiramuza nogaa nti eyammeka nti gumu bbiri nogaa bampeeyo olw'okuba nnene nzibu bagipakidde kye bayita ebimere bagikubye eddagala n'egejja n'ezimba n'ogula naye nga amazima gennyini agatakaawa nga naye bagikwatamu ne bagikwasayo bati ojulyange ezitowa naye nga enkaaba yaayo egamba nti kiyokiyo awo kabeera kakoko kato baga nti nno gwe toyina njawulo omusajja toyina njawulo na musajja agenze eyo mu kyalo oba mu maka g'omuntu n'ogamba nti omwana ow'emyaka 8 olwokuba muliisizza n'agejjuka ati n'agejja n'asoma amabeere n'agejja mbu mukulu mbu omuwase toyina njawulo naye kitegeeza nti kiriza obagaana oba oli ku mwana muda tanneetuuka kan'enkoko tenneetuuka lwaki Katonda yatonda enkoko ebinyonyi bwe bityo n'abiteewo kye bayita life span yaabyo n'ate bayita obukulu bwabyo nagaji we kikulira osobola okukirya nga kikuze neggwe ali ekito oba wabaaki alabaga nno gundi yakutte atanneetuuka gwoba okoze eki muganda wange ekyo ne kibadde kikulu nnyo naye ozizza omusango kuggwe mu maaso g'enkoko nene ekyakyokoze gwe nyinyini ate weewadde obulwadde wadde obutwa kati muganda nga tujaga nti kikugwanira nedda naye kekaseera ozzukuke kekaseera obwongo waffe tubuzuukuse tugambe nti naye ddala kyekindiisa akawoko kakato kiki ekyo olwoko bakasiise bulungi ku kkubo ne kamyuka bakasiikiza nno ne oyiro bataddemu oyiro owagundi owa transformer olwokuba mbu aleme kugenda olwokuba kubye ekinzali ne kamyuka olwokuba bataddemu kye bayita food color badaddemu obuwawo ne kakuba akawawo n'okawulira eri noluka ebizene n'ogula munange n'olya ebyaddala ojja kufa ate obulwadde bujja okufa bwa kansa nga gw'omwoleetedde tuyinza obutakubeerawo kuba ntukigambe ekyo n'ekitegere olunaku lwaleero naye oba tofudde naye tuwala bujja okuba nti munange otta ebyaddala abantu bannyo abaziikiddwa nga bafudde kansa naye nga atasobola okuba nti yeewalika kubanga iyo bagita lifestyle disease
obadde bujja tubulaba ebyaddala ne bukwata abantu ne bubaluma tukemulaga Cancer Institute yakuba ti okakasa nti ensi ddala yafadda. Muganda nga tuliriza bw'obanga gy'oli taata maama naye nga gy'oli ekimanyi tino munaffe omuntu alina okuba nga afumba ku mazzi ag'okunywa nawe Mukama Katonda akikubalire ebyaddala kubanga mukimanyi nabagamba ekyo kyo lunye omanyi nagamba tino ojja kuya ku radio ku TV mpapula z'amawulire nga fenyi tukuba obulango tuga nti nywa amazzi gano gasinga obulungi amazzi gakabi nnyo eziba zita persuasive advancements tuzikola bulijjo ne gavumenti ezikkiriza ne bazikola okitegeera naye tujja kuwana ekintu otuuka ekisiro kinywa kinywa ninga ebyaddala kijja tunatuuka mu maaso eyo ojja kulwala nga tetuliyo ensi nga teriyo ebinjogera simanyinyiza okubanyiza obyogera ne baŋŋaana okudda bakukola ku radio naye kino kigamba olw'ensonga nti nookyetaaga ebyaddala tokyagala bagazi batukyetaaga ebirango tubikuba byo tuga mineral water naye nga tuba tulanga chemical water. Lwaki? Kuba basajja bagenda amazzi tebagajja mu nsonga batugamba nedda agenda mu factory oba mu nyumba oba emanju w'ennyumba ye nafuna amazzi okuva mu taapu oba mu mugawali n'agayiwa mu kipipa nassaamu chemical chloride chlorine bayongeramu chemical endala ez'enjawulo ne batabula ne bapakinga batapakinga nojja n'onywa ne bateeka ne bakuba ne bagenda ku nassa ne bakuba obugundi opapula lebo ne bateekako obulebo buli ne basaako chemical composition ku mazzi gogenda okunywa notwa n'ogasomako bwodi n'osomako luga okay bataddemu kino bwetwe bataddemu n'onywa kyoba onywa ekyo muganda wange ebya Katonda si yabikola si bya Katonda nedda ebya Katonda tinakyo ebya Katonda ge mazzi gali agava mu lusozi ne gayiika gati amazzi agava mu mugga amazzi agava mu lwazi amazzi agava mu luzzi lw'oba osimye ge amazzi agali nakyo agali organic ne gano ge bagamba yo in fact yo bayita mineral water yini ne gano amala gonna that is chemical water. Kati obeera ng'ofumba amazzi ewaka mugana wange taata maama webali nnyo bali eddala okola kikulu nnyo kyamakulu nnyo okuba nti obulamu bw'abaana bo n'obulamu bwo obukwatiridde webali nnyo wamma ne bagamba nti no n'amazzi kati aga tap of course mugamanyi ogayita yona system batuwa report okuva mu National Water and Sewage Corporation gaba makyafu majama so kino kola kiriza obagaana olina gafumbe keneza ku butuwa obwo waba nnyo taata maama gwaliwe wakange byedda bafumba ng'olina ku greens ebyaddala ne greens muganda wange greens ennaku zino mu katale zibanfu bazifuuyira eddagala olina afuuyira eddagala nga greens zitandika butandisi ziti oguze greens nga bazifuuyire bazinyise mu ddagala n'ozisimba n'ozifuuyira eddagala nga zikula zivaayo ne woboga zino nga n'ozifuuyira eddagala kati mugana ng'olya ddagala lyokka kyova olaba omanyi ebizibu ebisinga omungi ennyo tufuna tu experiencinga oba tufuna okusoomoozebwa okumu ne tutuuka ku level egamba nti nno ekintu kikutuukako ekintu naye nga kikutuukako lwakigendererwa. Omusujja gwagala ne gunnuma wiikendi ewedde omusujja naye nga mpulira muli nga sometimes owulira nga oli mugonvugonvu noga nja kukola kino naye omubiri gwetaaga okuwummula. Ekirala omubiri gwetaaga okuba nti tukola medical check up ebiseera ebisinga obungi emyezi 3 nogera ne bakeberako ne batola oli mulwadde ne bakeberako. Ebintu bye tulya bino bireetera emibiri gyaffe waliwo eddagala bayita antibiotics anti nga owulira nti anti zikuziiza kakati oli bwamira antibiotics bagamba nti nayinza okuziiza ebirwadde omukwata oba infections omukwata naye waliwo kye bayita eddagala lino lyetulira mu mmere lyetulira mu nva tulira mu greens lyetunywera mu mazzi lyemunywa nga mugamba munywa ki munywa smart soda wabiki eddagala lye bakufuuyiza lituuka mu mubiri gwo lifuuka antibiotics. Kati gyesimanyi toli mulwadde n'olwadde olidde onywedde eddagala ligeze mu mubiri gwo kati oyegera mu mubiri gwo bw'otuuka ekiseera n'olwala bakuwa eddagala nga towona webuuza waki siwona kumba omubiri gwo tegukyasobola kuwona balina okukyusa eddagala ebika by'eddagala. Lwaki? Kubanga
mubiri gwo mulimu kibayita obutwa obwenjawulo. Nanyogera omusawo nangamba nti yangambye nti okuba ensiri, of course ensiri zituluma, ensiri we zikuluma tekulwazizaawo ebiseera ebisinga ngituuba ne zitutekamu akawuka ako plasmodium obwo ne bubeeramu kati kaseera bugenda bweyongerako mu mubiri gwo. Kati omubiri gwo oguba nga obadde nga ogulisa bulungi ebiddala gugenda gulwanyisa obuwukawuka obwo. Abasirikale baffe banabo omubiri balwanyisa endwadde ezo ne bazigoba ne bazitta, naye musigala muli mubiri obusigalamu endala naye kuluma bugenda babikola kizizaala kasookola ensobi bapa. Oyinza okulekerawo okulya obulungi greens, nolekerawo okulya ku bikaawa, nolekerawo okola kino, noba nga olina stress, noba nga weetaaga okuwummula omubiri guli nga olina fatigue, noba nga okola ki kali byonna ebiyingira waawo nebisanga omubiri gwo guli wiiki kiza obagaana nga bukuba wansi. Muganda wange ebyaddala mwe checking emibiri gyammwe bwe bulamu. Bwe bulamu. Omusawo agamba nti oba kulwayo ennaku 2 zokka ng'olina guno omusujja ekika kino, bwe butagenda ku bwongo ogongobala, bwe butakola ki ebigambo ebityo. Kati bannaaye kkiriza obagaana okebera omusujja wamba kebera 3,000 olaba kebera 5,000 omusujja, just myezi 3 gyokka n'ogaaka ngende bankebere wate oyamu bulungi nnyo genda bakebere. Yampadde example abantu bajjanjabye bamuleetedde nga balwadde omusujja nga bakebera omusujja guli plus nenga oli omuntu abadde azanya ku makya abadde ayogera bunyi ku makya olw'eggulo n'agongobala ne guyingira ku bwongo. Cases empitirivu nnyo mu ggwanga lyati Uganda. Nebiva ku kyebyo nebina muganda nga atuliriza emibiri gyaffe gisaanamu gikyetaaga ebiriisa ebirungi ennyo. Emmere yaffe yenooneka nga bw'okiwulira. Nkwaniriza muganda ffe atuliriza tuli ffenna eno program ky'emyaga amawulire bane mulye ku bintu ebikaawa ebyaddala obutula. Amazima maze omwezi mulamba n'ekitundu nga sirya butula wange bwaggwawo, ate badde sinnabutumya naye kyantuseko nakitegedde nti nja bunoonyanga ne bunaabaawa ebyaddala, kubanga waliwo ebiseera ebisinga wogamba omubiri kasita olekerawo oguliisa kyokka nga ate ogukozesa buli lunaku jakuka ekiseera ogwo buli gwe wali bakubikke nti bannaaye gundi wakuziika ssaawa 8 ekalungu bakutwale bakuziike mukumewa nomwo muli emmere yammwe yensi etambule bwetyo nga olina okuba nga etambula. Naye gwe oyinza okuba nga si gwenze oba oyinza okuba nga gwe nze oli eyo. Bwebukeseera munaffe atuwiriza tube nga tukola ku mibiri gyaffe. N'ekikulu kiri nti emmere yaffe bagyonoona, kati mu kugyonoona tulina kukola tutya? Tujja kusitukiramu tube nga tugizaawo tulye organic, ebintu ebiri organic bane tubiriire ddala nnyo. Enwajiza program ekiri emabega amawulire nga bulijjo basawo ne manyo nate omulangira Kalema Zigegange. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Bagamba nti nno ebyaddala nyumirwa nga bw'okola ki nga bw'oyiga. Mu program ekiri emabega amawulire kkiriza obagaana tulina okwogera ku nsonga zino ne tugenda mu maaso ne shenga ne experience n'ogitegeera nomanya nti nno munnange ensi bw'eti bw'etambula ebyadda bw'eti bw'eri kakiri eri ggwe munnange okuba nti naawe weefaako okuba nti tukufiirwa tukwetaaga ebyaddala nanyogako ne munywanyi wange Dr. Galiwango nangamba aliwo neighbor we yafudde stress bamuziise enaku lwaggulo ndowooza enaku lwaggulo kugamba ebintu ebisinga obungi ennyo embi gyaffe gino nga gavumenti nno tulina okusomozebwa kwa njawulo bye tutambuliramu bye tulya bye tunywa nga tomanyi obadde bulamu bwe okukwatako ng'oledde omubiri gwo guli weak nga gwetaaga okuba nga guwummulamu gwetaaga okuba nti mugulabirira bulungi nnyo nnyini ddala. Muganda nga tuwuliriza nkwaniriza program ekiri emabega w'amawulire tuba tutandise bulungi nnyo nnyini ddala. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Program ekiri emabega w'amawulire tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Omunywanyi aliko Impact FM radio lwasa mayinja nate webale kwanga gy'oli ebyaddala tutambula ffenna paka ssaawa zekubeera 2 ez'okumakya ag'olunaku olwaleero. Badde wano omunywanyi n'azijukiza nanyazi nange owaye n'ennyama gyotusindika okulya
naye nga kati yafyankana dda oka video akatambula akalaga enkoko ennyama y'enkoko abasajja bali mu kulya nnyama si nnyama y'enkoko bati kisambi naga nti ekiri mugundi bwoki ogyekennenyeza gamba naawe kikuggwako noga ntuli kuki era tulagawa munsi yaffe mwe tuwangaalira bakwaga obuuka obuli tayine bu viruses buli obukwasa endwadde obuli mu nnyama eyo nga togirabira ddala nejja simagini gwe naye toddanko neweebuuza noga nti enkoko nga kakyali kato baga bakagemye kakyali kato buli stage katuuka nga bakagema naye batenena kutuuka kujja mu ddagala eryo mubiri nga bagisala baga nti ekuze girye ebintu bwe bityo. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Kale munnafa tuweza kyagenda maaso okyaliko Impact FM radio basa mayinja ya program ekyemiga mawulire akati waliwo ebibadde bigenda maaso mu ggwanga of course mu nsi yonna abasajja bagambako abatugamba bulijjo nti Katonda alina bajjabe kituufu bo bali kuba nti bakola kibayita omulimu gwabwe era baleka okuba bajja kugutuukiriza mu maaso eyo tomanya utuna abaleka bagutuukirize bajja kugutuukiriza wetabaleke ne tubalwanyisa tuli bakisoza okuba tukola nga ffe ng'abantu naye ebyaddala ssebo n'ennyambo natatuwuliriza abasajja bano nga balina ekigendera kyabwe nga bo twoba ku basajja be twogerako munnange biraga nti Katonda alina bajjabe abasajja nga ba Elon Musk bava ne bewaana naga nti waliwo we batuuse mu kulaba nti ensi bagirina mu 5 kati okubeera n'ensi mu 5 oba ng'oginako kibayita ekitundutundu ekinene nnyo ekimu ku ekyo ekivalo ekyewanya abasajja bano ebimu ku ebyo bakola munnanga atuuliriza mulimu kye bayita okuba nti baagala okukontrolinga buli muntu yenena watambulira wobeera nga bakontrolinga bakulina bati ekimu ku ekyo okuba nibakikola bino okuba nibiyita mu mitendera egyateekebwawo obeera egigenda maaso agiteekebwawo abasajja no bennyini egimu ku gyo nagigambako nagyogerakoko naawe egimayiddwa nga ejja okontrolinga obwongo bw'abantu mind control akati mind control bakikola batya kyona kikubuulya ekimu nti bafuna information data akwatako nga gwe omuntu then bwebakuwa data oyo bwebafuna data oyo bonengondeka mu kompyuta bwolowooza bwossa byokola kibe nabigubulyako nenkubulira ne Big Brother nga byajja wano biseera byagaitano wali mu Big Brother house kati atambula okutambula muwanga gwonna ne mu nsi yonna Big Brother Niger, South Africa, UK bina bwe bityo nenga kye bakola bali mu kugatharinga information ekyo kyenagambe ekya digital migration kyonna ekyo balina okufuna buli kiri ekikwatako kyonna kino benga bakikola ki bakitereka somewhere akati bakitereka somewhere bibayambako nti baba baprogramminga banakufuga batya bakufuga balina information erina ekukwatako ng'oli alinga muzaddewo ng'alinga kuziza kaki babeerako ekyo basoma obwongo bwammwe nasoma kubikwatako ku bulamu bwammwe eneeyisa yammwe ekika ky'omusayi gwo omulimu gwokola wobeera wotambula kyekikusanyusa kyekikola byonna babikubuuza ebyo babisomako nabimanya kati baprogramminga mu biseera bigenda okuba nti bijja mu maaso nga ebabakuba baleeta chips ez'enjawulo brain implants ezo chips nga otambula nga bakufudde nga kompyuta gwe munansi nga lokyerowooleza waliwo akulowooleza akati waliwo baga connectivity oba banakontrolinga batya bakozesa internet nago omusajja Elon Musk alina kampani emendwa nga Starlink eyo ekola bisowaani Starlink eyo nekola bisowaani ne basindika internet mu bwengula akati givuddeko of course badde batamanya kutamba bagamba nti nno yalonchinze kye bayita internet ziyezo waggulu nga zikyabasumbwa nadda mu byalo eyo satellites nga receivers zikyaba obuzibu woze balonchinze nga zobakwata bukwasi bulinga backpacks otamanako ng'olaba buno MiFi bukoze butya wobeera kyebeko kiriki bagambe natukira mu mwaka gwa 2023 kirizo obagaana nga bwe tulina ekine ennyonga bitundu kinera ku 10 nga tulina nga omuyina access ku internet sometimes ojitange obagaana ensi ekulakulanye
ebyedda ebyekulakulanye mu teknologiya mu generation zetugendamu kati revolution generation zetugendamu obudde buno ebyekulakulanye batugenda mu kibeta control oba mind control eyensi yonna batuusayo awo nabo bakola eki balina eddaala batuuseeko kati batansa okuba batambuza ebyata internet mu byalo okuba bafuna kibeta Starlink internet mu byalo eyo ojambala nga nsawo n'otambula ku kyalo mwena ne mufuna internet ekyo ng'okivuddeko alipoota n'efulumizibwa wuliriza naga nti nno balina otuuka ekiseera ku level nga oba oli mugezi nga bajja kusiimuula eyo nagamba alipoota yafuluma bagitanga report from the Owl Mountain yankaga mu 7 iyo yoga no balina okusiimula abantu bonna abasajja nga temukyategeera nga bakulowooleza nga ebyeddala ng'obeerawo ku mulimu noga kanziruke waka nga ekikudusa ki onakazanya okogenda okuba nti olaba ku TV kali wuliriza waliwo ekitongole kimanyiddwa nga Pyros Mental Health kyakoze study kyakoze okunoonyereza nga kiroonya ku kye bayita internet obuzibu bweyina ku bantu internet addiction naddala okuva ku baana abato kubaga nti nno kati obwongo bw'okuyingira amangu obwongo bw'abaana bato muwulirize nnyo nnyini ddala munaffe atuwuliriza ogulidde omwana essimu well and good kakati njagala okakase ensinga bagenda okuba nti etambula ebimu nga mubiraba eyo gye mutunula kati wayinza okubaza okusena dda kati obudde buno mucheki nga wabanga oli n'omuvubuka olina omwana ng'amanyi internet kubanga neobanga ogimanyi bumanya nga weebase waliwo kyebaga nti ekikoze okusa mu buliri n'ogenda nosawo kompyuta nodda ku internet addiction muganda nga atuwuliriza bagaye batya baga nti nno bakizudde alipooti yafulumiziddwa bannasayansi abekeje bete obwongo bagambye nti nno ebbanga ly'omala nga oli ku internet ng'omuntu omukulu ekkosa obwongo naye ate omuvubuka n'omwana omuto ekufuulira ddala gwe bayita addict omumanyi ekufuulira ddala ate munaffe si katwewungu kyokka nedda wabula nzira okufuula zolo nga kyebagamba kino kikiwuliriza wabula ate ng'owuliriza kiriwa kyojje wali wuliriza muganange bagayi maaso ne bagamba bino betwogerako birimu lunasansi luyitirivu nnyo bati butegerekeka omuntu ng'otudde ku internet weti kompyuta oba ku ssimu ng'olina nti bagambye nti already obwongo bwaffe embiri gyaffe gyonna Katonda yagikola girimu amasanyalaze energy amasanyalaze agali nakyo kuba gatuyamba obutagwa ng'otambula ensi nebaawe ati neyeewunzise naye otagwa okufuna gravity eyo kyova nti omuntu wokwata ekikopo olupapula noluyisa mu mutwe bwoti ng'olina enviiri olupapula luyisa bwoti mu mutwe bwoti olupapula n'oteeka ku ttama ojja kuyanga lukusika amasanyalaze ago ge tulina tuli charged gatolola buli kaseera gatukuuma kakati internet kasoyiteekako baki no switching nga bapa sigino nga zambuka muganda wange nga zigenda wa connectivity waggulu mu bwengula abasajja bakoze satellites ez'enjawulo obubaka bugenda butandika okuba busindika kale amasanyalaze gatandika okuba gatambula kale ng'olaba okubeera ng'oli charged bw'obanga oli charged ne kompyuta gy'olina n'essimu gy'olina n'eri charged kakati ebirowoozo byo obwongo buno bagabukozesa bulina amasanyalaze gaabwo nabwo obwongo bwaffe kati bukwata ne tugatta gwatudde ku internet nawe wali ku bwongo ne bukonekitinga n'obeera nga gwe ali wano kati waliwo ekikuyingiddemu amasanyalaze gali aga internet kati buli message ze basindika of course ojja kutuusa kuziraba kuba ziba encoded obongo busobola okuzikodinga oba nedda kati amasanyalaze ago agayingira mu bwongo obwo bakugamba nti nno gakufuula okubeera addict ndi bigase konakonako n'olowooza ssimu ndi oba ogigezeko boti bapa ekiddako kiba ki essimu yange eriwa ng'ogikeberako ogerako internet katono nnyo kyova bagambye nti nno kati ne bagamba nti nno abasajja bakiyiya ekya addict ekyo
but study eno yafulumiziddwa etulagawo ekituusa olunaku olwaleero nti ne bagamba nti omuntu bagenda mukola batya okuba nti obeera glued ku ssimu oba ku kompyuta oba ku intaneti wamala okuyingira mu bwongo naga nti obwongo buno buyingira era buyiya buli kaseera bwe bwetaaga okuliisibwa buli kaseera ne bakola ebigenda okuba nti biriisa obwongo obwo ne bakola obuzannyo ne bakola ne bateeka obuseegu ku intaneti ne bakola tiktok social media ezogerako buli kimu kyabwe kyonna kigendako nabikola nga bakkiriza buli omu okuba nti apostingako n'okuteekako ebintu ebyenjawulo akati gwe nosobola ku kompyuta bwoti buli wetwa ku kompyuta ebbanga eddene ku intaneti batugambye muganda nga atuwuliriza baba bakuyingira tuyinza obutakyongerayo nnyo okusinga wano uganda baba bakuyingira mu bwongo bwo nofuuka addict nti nno bakuyingira mu bwongo bwo program ze designinze nga zigenda kujjako bujja ziyakufuula zoro ziyakufuula atategeera kubajjuke wede bamaze okutolako teweeyiyiza kali waliwo akuyiyiza nolwa kompyuta bwoti ebyaddala nolwa kompyuta bwoti novaawo ng'ofunye waliwo obubaka obutambula tesabuga nti no bajja bukwa kompyuta buti nti genda otegundi nedda but because of asanze gana gatambula obubaka obuyitamu nga buli encoded ngono budi coding obutegeera obubingira mu bwongo bwe buti bappa engeri obufunamu okuva kompyuta wali through codes n'amasanyalaze nga agacharginga n'obulambo bwennyini n'obwongo bwennyini ndi obuyingira mu bwongo bappa ofuna obubaka obagamba nti genda okole kino ola mwana genda kwetuga study bagikoze ne balaga ebyaddala abaana abeetuze olwekyo akati nembuze kino kino kiri eri mu nsi zaakula ewaffe otuuka ewaffe internet efuuse internet kati buli mwana waba muto waba muntu mukulu otuuka bwoti mukubo ng'otambula ng'omuntu ali ku ssimu nojja n'oyimirira nakikolako emakerera awo nenyimirira omwana najja nantomera ng'ali ku ssimu bw'ati atambula ng'ali ku intaneti kyo kye batugamba bwe kityo ndi kati waliwo control gye bateekawo naye waliwo kye bagamba kiri ekyokugenda ebuziba codes ze basindika muganda wange ezigenda okuba ng'ogenda ku intaneti bapa olugenda ku intaneti oba connectinze oba connectinze webs zensa kuba zitambula waliwo atandika okuwa obubaka waliwo gweyogera naye gw'otalaba oyogera naani oyo sometimes baga nti no AI bino artificial intelligence just kazanyo obuzanyaako bikyali bitono nnyo kukinaateekize oba ekyajjedde oba ekiriwo kinaga kiri nno kasaba yingira mu kibaita total control namanya bw'olowooza bw'okola ki kati munaso connectinga information gye batwalayo nayina omuntu alowooza atya kompyuta erowooza etya kati wedde kati oli ne muntu munno wali ekulaba bweti but waliwo wagiwa commands ez'enjawulo genda okole kino kivula abantu balaba TV ne balaba firimu ne bakola ki kyabye nagenda mu maaso nakipracticinga kakino kituuse ku level ate endala tulaba naki wabula buyengo gayingira mu bwongo obwo n'ozoliga ne bakuwa information obubaka noga n'okola kibagambye okukola sibe tuli ffenna program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike omanyi program bwetyo bwetambula bwetyo bweri kyo kyegambye nange gaye tino program eno eraero sometimes kyemanyi mugoberera kubanga tujja tutunulira engeri abasajja bagenda okuba batukontrolingamu notukozesa ebintu byabwe byaga okuba ntukola total control okuba bakuba nibajjako katonda obuyinza kyo kyegambye nti no kati mwegendereza abaana bammwe budde kibwagenda kubanga ali exposed kyoba bagamba bulijjo bali musimba emiti tegikonkomi kuba tikitaasa obutonde bwensi neddawo nawe omuntu gikutaasa oto kompyuta fuluma kebwe ugendako mu mutiki nako mu kisikirize gendako mu kibaita green beera kaawo empe kufuweko ekibenga kiggwa ode kompyuta fuluma kebwe rugiteke esimu ekyateko internet maida shika zokale kola chokola labyolaba vaako ku internet ejijeko tunwa kebbali wumula muko oba fuluma kebweru bantu batulakwati ku internet natulako nakolulamba olusa natalya mmere alusa cases ezisinga bungi
bazze registering olwensonga nti abantu tebakyalya mmere. Lwaki? Abeera ku computer internet. Obudde bwonna nga bumalidde awo. Naye nze ng'enti nno kimanyi nti no covid yakomyewo. Olwensonga nti n'ebifuba ssenyiga mungi n'ekifuba saako high temperatures nga bisusse. Covid tavangawo. Covid tavangawo. Joe Biden yagenze ali mu lusirika, yagenze yeyawudde president wa America. Covid yamukutte yasinze covid adda amira zi booster bulijjo booster dose. Ebintu za program kati si kipya bwabuliza program eno behind the news. Si kipya ndi covid yakyaliwo kubona bagamba akyaliwo. Patent yabasije bakola covid ngwede bakola deddagala erigema. Patent weda jine na mubagamba dda. Ekyo mukimanyi. Mwamutegeera 2022 patent bamukola 2013. Yali yafuluma already. Kimukimanyi nammwe muleke. Iyo wali. Wali. Ebintu zo mukimanyi bulungi mabuuza kati. Abuuza behind the news. Si kipya. Obadde obukyaliwo nnyo era bakyakola ssente abazikola. Ebyaddala ebibuga ebifuba bingi nnyo. Ssenyiga muyitirivu nnyo abantu bamufuna. Tobagamba covid x mumufune. Eno okulya baga kulungi nnyo. Kweteza mwakolekeraawo. Muza mujja kweteza jesse muli balwadde bokka. Nedda so kikola muwasi ne wairo omwezi ne wetezaamuko. Dwiro. Luli abantu bakolanga dwiro nga badduka. Buli Sunday no basanga ku busozi ne kati osanga wo mbabiri wokka. Tebakyadduka, tebakyakola dwiro. Kiba kibi nnyo nnyo ekyo. Kinagayo kiriba ne kaso ombiri oguweza mboti bapa ibadde byonga biyingirawo. Kirizo obagaana. Kale kaziko joli munanga atuliriza tuwenga twogerawo ko naawe mu kaseera kano kenyini kubanga ebyaddala. Ensi mwe tuli mwe tambulira yo bwetyo bweri. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Ffe twasimbudde dda ku noti 7 noti 5 oba noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti 2 kojja okuba nti oyitaawo gwali Impact FM radio wasamanje so kumeza mubaka ku noti 7 mukaga noti 4 nya kwamba ofuna bulungi nnyo wano amunanga atuliriza. Kale kavuna kusimuza mwe nate tulabe biki ebitambula wanawali mu mbeera bwetyo. Okay. Impact FM. Mukama wange mukulu kalima baba nkulamusiza nnyo. Nange bwetyo se. Amanya nze kyayigamba Alex Photoman ngandi wano Lusango. Yesibu. Mukama wange mpuli mfukamidde no kumavivi nkwegayiridde. Sebo yongera otwala omulimo mu maaso, mu maaso. Kubanga waliwo awo kyogambye mbu ebyokugemaagema obukoko buli kadde buli mwezi. Mu butuufu ate eddakiika 2 nti tukasale tukalye. Kati kitegeeza omuddagala gwonna bali mu ggulya. Sijja bamu tuli mu ggulya namanya bali mu ggulya abalyayo obwo kiyo. Kati ne zino ente bezirwalamu obulwadde nti tuzigeme. N'abana abasawo bennyini abo ab'ebyobulunzi abo bakugamba olina ojjuwa ebbanga bwe liti eddagala liggwemu. Kyokka ffe weesanganga olugira luti nti kulya. Mukama wange waliwo omusajja yagamba alina akanyimba ke yayimba kalimu ekigambo ekigamba nti n'alwawo okutegeera nja mmutegeeza. Naye ssebo yongera n'alwawo okutegeera asobole okutegeera. Sebo nkulamusiza n'abalala kambale swati. Webale nnyo ddala. Aberusango bandabire nnyo nnyini ddala. Butereevu. Tujja kwongera okwogera. Twogere. Sio tomanya wazo kuba waliwo omwalo okukaleera obenja. Bigambo nabitegera namanya nti okay kanve ku bintu bino. Nakyaliddwako wano mukulu wa mita mwami Olusimbi muliza waffe wano muliza wa program ya news nnyo akola n'amajjani agali organic yankyaliddeko wano mukyaliddeko wano twabaddeko na yawo. Kale tukole tulabe ng'ensi bane tugitereeza ebyaddala. Impact omulangira gegange sebo ebala kuweereza ggwanga Uganda n'obwakabaka kwa Buganda. Webali kuwuliza sebo tubeerayo nga tuwuliriza nga tuyiga sebo kansasiro bantumire kubalya bukiyo omulangira sebo abantu balya bukiyo bannaye tomubuuza enkoko eŋŋanda ey'emyezi 3 yanagamba ng'ani ali akaakato. Omugamba kati kano kolya kakiyo aka wiiki 3 wiiki 2. Mbwe yeba nkulu kuba eba nnene. Owulira.
Banywa chemical water no bagambe ku chemical mufumba amazzi mwenywere mugule ensuwa nteze ensuwa zadda zavakadde Tata tuli bakadde bera bisobola binywa amazzi wegali Yesibu Unacho mineral water Banywe Nenga nze Masasi banywa zisoda bichi juice yonna Timideka abaliko bonna nomunyagwa kyalife Yesibu Wenda manganga Yesibu Nabale kuweereza omulange otukozeemu omulimu ogw'amaanyi omunene nnyo. Amina Sebo. Mukama kukuweera ekyosinga okwagala omulangira. Sebo. Tumiddeko Dr. Joseph Serwadda eyategeera ebigenda mu maaso mu ggwanga n'agamba puroguramu ebeerewo Katonda amutuweera omukisa. Kale Sebo. Era bulungi omulangira tumiddeko ab'omukalagi namanga kyakadde. Okay. Na bwe yali ku radio mutumiddeko. Okay. Wala kueleza sebo. Kali. Kama kuwero mukisa nyenyenyenyenye. Amina. Okay. All right. Kali, bati mlefe wagambye ffe tukola ogwaffe abali babulye banaafiireyo. Kale, naye tutwaga ate bane mufe. Lwaki mufa? Okay, hello Kalema nze G Tiger. Ino. Okay, wano Bujuuko, Mityana Road. Surviving will be less because we have more chances of being affected. Yeah? Okay. Okay. You prevent yourself from chemical food, but you will find it in drinks, both soft and alcohol. If not, then you will find it in sexuals, internet, stock internet. All are unhealthy to human life and body. So only God will guide some for long. Okay, for long live. Katonda ajja okubanga abagayidinga Katonda ajja kuyamba nawe weeyambye njiri gitambuze bulungi nnyo nga tukola tugala Katonda tuyambe naffe tweyamba utosa ku internet atunda amaaso bwate atunula nomugamba olaba ki ku computer nga tatemya na kutemya n'otamanyi n'oga nti kikyaliko mugana wange tamanya nti waliwo olwedde amasaza agatambula wali Impact FM Webale tuweereza tugasana kale. Webale kuuliza Sebo. Wagala nnyo. Isibu. Era ffe tubeerako kusanga bbaale. Ngendo mubugerere wasajja kabaka Tazalye. Kitoto kabaka kyali kitebandege. Isibu. Ng'ekimuli ky'abakyala kitanule. Ndewo obwoko naye ng'akola nabewaga. Okuweereza obulungi eggwanga. Ngendo okuweereza Uganda ne Uganda muganda waabwe. Isibu. Wasajja kabaka wanga ng'ekimuli ky'abakyala kitanule ndi bbaale. Kale webali nnyo bali eddala. Okay. Po enamugongo agambye ebyaleero sibitegedde mpulyanga ebyokuteebereza nagambye ndipoga mujenkozo onako waleero yo yakuteebereza nnyo kwefumitiriza nnyo olw'ensonga nti nno batuyinza gitwalanga kibagamba nti internet addiction mu baana ne mu bantu bonna ekwonoona etya kyemaddeni mu kunnyonnyola bwanapo tuyetegera mpola tutegere tulabe lwaki internet bagikaka lwaki baga nti n'ensi erina okuba nga eri connected ku internet omwaka ogunawo ya 2025 webatugamba lwaki emu ku ebyo byebyo genti nno tambulako bwanapo okola study olabe omuntu ali mu kusafinga ng'ali ku internet bwati bappa berako ky'omugamba olabe anaabaawo tabeerewo nze nja kubaviira wano ngende mu nsi endala ye bannange tulye ki tuleke ki mbune emmere tulina kulya etayidde okuba abalamu kikikyo gavana wati yagamba emmere etayidde kati yavaawo gavana kuba kati bagifuuyira ne gwini zennyini zibaga nti lya gwini tezidde bulungi ezirimu ekintu okunyama gwoza erimidde nga tozifuuyidde neka ne gwini zozitya noga kanzifume zijje nnyo eddagala libe nga liggwamu so ebintu ebiri awo so bannaye ebyaddala tulina okuba tumanya kirina okuba tutambula bwe tutyo ebyaddala bannaye obudde bwaka bumpeddeko musajja wa NRM Kibogo Isa aliko ngoli kagulu aga nti nno munnaffe ekyamazima abantu abasinga basiiba ku masimu ne bwogenda mu mawofiisi obasanga bali okwo ne bali ejjusa kyabazinga avumpuwe
yafumvuwe kale munange webali nyo bali eddala mugala nga atuliriza ngera kusibulya wano sinkana onako onaddako ebyaddala budde bumpeddeko omulangira even the milk is contaminated. We should be very careful. Pasa bwa bugali bwatugambye amata nayo galimu obutuwa gayonooneka dda tulina okwegendereza atula bakali bunange nti bazigamba baziwa amata ge bagira nti kati bazigira bazikuba eddagala egundi ebaddeko negejja bugezi mu kifo ky'okkendeera tula bagamba tino kali muve ku gundi bagamba kati amata ge bagamba bagala kuba galige baga okuba ne batunda biringa mugavaako kati okikyoba weetaaga nkusiibudde mbe bulungi era mweraba.